olwaleero nasse kulaba Yesu ompe ekyo kye njayanira zamaya zanderererere imba nange nti olwaleero nasse kulaba taata ompe ekyo kye njayanira masi yenderererere taata wange ompe nange Yesu wange ompe ekyo mugambe ompe nange Yesu wange ompe ekyo. Pastor Dennis Matovu Kisaache bw'atyo Omukama Katonda oyo yatonda eggulu n'ensi bw'amujjuludde mu bulamu bw'ensi eno. Amawulire gano tugafunye ku makya g'olunaku olwaleero era nga kitegeezebwa nti yafudde ekiro ekikeseza olunaku olwaleero. Omwami ono abadde muweereza w'amaanyi nno wali ku kkanisa eya Pastor Buyongo. Pastor Buyongo mwenna mumumanyi era nga mumwagala nnyo. Tujjukire nti Pastor Buyongo yatwala ekkanisa ya fogim era nga nono Pastor Dennis eyo gy'abadde aweereza. Abadde muweereza w'amaanyi nga tayisibwamu maaso era nga y'omu ku baweereza oba ku bapasita nate Pastor Buyongo gw'abadde asinga okuba nga yeenyumiriza. Olunaku lwaleero bw'atyo bw'atuvudde ku maaso. Bingi byogeddwa ku mwami ono era nga bu video mubaleetedde wano ne sermons ezimu z'abadde akola oba z'abadde aweereza mu chaachi eyo nzibaletedde era nga ngenda kuba nzibaterawo muwulirize kubako obulungi nate bwabadde agabanako n'abantu. Ebisinga ku ebyo ebikwata ku kyamuse ebikwata ku nziika ye n'ebiringa ebyo byonna tugenda kuba tubibaleetera era tugenda kuba tubibatuusaako mu bulamba bwabyo. Mukama Katonda abankumire abangumize bonna ab'echaachi eyo n'abaweereza bonna okuva emutundwe atilage kubanga tujjukire nti zikanisa zino ziri connected ekituuka eri kiba kikwata ne ku bano. So bafamire twongera okubasaasira nti kitalo nnyo kitalo ddala. Basinga oli wano eggulu lyakugamba dda ekiri ku bulamu bwo. Weetaagayo omuntu ayimirira naawe Mukama n'amukulaga naye olimu ebyekwaso oyo taliiko mafuta. Kankubuulire olunaku lumu naliko ekintu nga Pastor Buyongo akisabidde nga kinnemeddeko naye nga neekwasa era nga ggwe nga neekwasa ne ŋŋamba kirabika bwe kiba kiganye Pastor Buyongo nina kusinkagana Pastor Tom. Nali neebasa ekiro nendoota ekirooto nga nkoze enteekateeka yonna yagenda wa Pastor Tom kali nga ndaba abaweereza b'empeereza nabo level tuli kwemu atusumba y'omu ekkanisa y'emu ate ndaba ali waggulu bwe kiba kiremeddewo neetaaga Pastor Tom neneekwasa naye munaye ne bukya ku makya ekiro nendoota ekirooto
nga pasita bweyunga nsinkaganye nkutte ensawo yange ntambula naŋŋamba olagawa ne mugamba ngenda wa musumba Tomu naŋŋamba ogenda kukola ki Dennis service teriyo ku kyaki ne mugamba Mukama yaŋŋambye ne neekwasa Mukama mu kirooto kale musumba naŋŋamba mu kirooto Dennis genda osinkagane mukwano gwo David museyalinge ku lunyiriri luno nankwasa olunyiriri bw'ati bwe nava mu kirooto ne ntandika okwegayira obulamu bwange ne ngamba Mukama nsaasira ne nteerawo akabonero era ne neekwasa Mukama nteerewo akabonero ne mugamba njagala bwe nkuba essimu ya David njagala ŋŋambe nti olwaleero alina okujja ku kyaki David bwe namukubira essimu ku makya yaŋŋamba ndi mu kutambula ŋŋenda ku kyaki ne nzijjako essimu ne nzijja wano ne tutuula ne David ne tushayalinga ekigambo David n'ansabira nagenda okutuuka ekiro okwebaka pasita Buyongo najja nga ndeetedde enkofiira andeetedde engoye yali suuti nga ya white naŋŋamba jjamu ebigoye ebyo yambale ebintu bino nenyambala nantikkira engule n'ensala yavaawa yava mu David abamu olemeddwa okusumululwa ng'omuweereza wa Mukama lwaki olina ebyekwaso ebiguredinga abaweereza ba Mukama ebipima amafuta ojja kulwawo mwoyo gw'ebyekwaso agambye mwaludde okwetooloolera mu kifo ekimu oyina we weetooloolera lwa nsonga oyina bye weekwasa bw'ali ku online church si nsonga olabanga ali ewala ennyo naye mpulira Katonda aggalawo fayiro oba fayiro ng'ebaddeko saddaaka soma Abakolosaayi malirize nayo 2:14 simanyi fayiro ebadde ku bulamu bwo oba eriko omusaayi ogwayiika Katonda aggalawo fayiro akawungeezi ka leero fayiro ey'ekikolimo ekibadde kitawaanya obulamu bwo nga Kawuula yalemerawo Katonda leka agiggalewo akawungeezi ka leero Abakolosaayi 2:14 Abakolosaayi essula 2 olunyiriri olw'14 n'okusangula endagaano eyawandiikibwa mu mateeka eyatwolekera eyali omulabe waffe nayo nagiggyamu wakati mu kkubo bwe yagikomerera ku musaalaba n'aguvaako n'agamba nti nno kiwedde waliwo ekiggwa olwaleero waliwo ekikoma olwaleero simanyi oba ndagaano ki gye baakulaganisa oba gwe wagyeraga Katambala komo kama osanga